kale makya malungi mwasize mutya mwenna abatulaba makyago olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi linnya mwezi ogw'omukaaga kansubire mwasuze bulungi era nga ne wiiki mugiyiseemu bulungi tukulisayo bannaffe ababadde muli kujjuko abye Namugongo okulamaga 3 June lwa lunaku lw'abajulizi mwena abatambula eŋŋendo okuva gye mwava mu districts ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala katusabe Omukama byonna bye mwamuwanjagidde abiteeke mu nkola era abeere nga abibawa. Nze Florence Nampijja bibere byokya ku weekend gonna amawulire agabadde mu week ge tugenda okubeera nga tukuwa bingi ebibaddewo kale ndine mukulu munnange sigidde obupwa leero sigidde obu wadde nogansayimo kamba musiigire lwaki sayimo gwe wekandabyeko ku makya kuno omanyi gye nvudde waba ndeseeyaani iye wange ndeseeyaani mukubo gye mpitidde obaddeawo alako kasiigidde na mu mmotoka imbu nno ki ogange sayimo ngeri gyandudde okundabako abadde mbadde mu liivu kale mugamba mutya kansubire nti muli bulungi amakya gonna kolene gye musize okubanga ate mutwamire okubanga ate mutwegasseeko ebyokya ku weekend tuba tuyingiddewo tutandike ku Namugongo bane mukulike abantu Steve gyatunoonyeza ku bifaananyi naye waliwo abazadde abaleseeyo abaana kati tumanyi oba abaana be babuze ku bazadde oba bazadde be babuze ku baana nakubulako nosigala busigazi notambula nodda ne gye wavudde baade babaleese kuba wabajulize oba nakyo tetumanyi naye kati ate ab'ekifo ekyo nga kereziya gye mutise omulimu gw'okulabirira abaana n'okunoonya wa gye babeera olwo n'abakyala ababuze ku babbaabwe abo kababule batuufu obubaka bwe twagala okutegeeza abakyala nga bawo tannadda omanyi Namugongo munene ekyokubiri bantu bafulumira mu bibinja osobola okufuluma geeti kati bakusindiikiriza paka nga kaseese wamma omukyala teri mukyala abula nga talina nsonga bannange mutukooya mutukooya nogenda okuwulira omukyala yavuze nga alese abaana 8 mabeganoakatyo owomunaana akikoze atya agenda bonyabonya naye nga twagala okwebaza kwaye footpoto bale mwebale nnyo mwebalire ddala kwaye twagisiimidde ddala naddala abaana abamu ababadde mu kwaye eyo batukoze obulungi obutali bulala twasiimidde ddala mwebali nnyo mwebalire ddala kwaye yayimbye bulungi nnyo ate olwo ekifaananyi ky'omwana yabadde mabegaawo nga alina enviiri za maama mu ssomero ng'alina enviiri zaani maama mu ssomero yakiikiridde abawala be 40 bonna ne kati kambuuze twabadde mu kusinza nga muli mu kutunuulira nviiri za maama mu ssomero nedda byonna bitambulira wamu kuba oli ebiriwo ebitambulira awamu natidde ebintu bino ebyebikono biri buli wamu tosobola kukwata mwana oyo n'omuteeka wala banesinga Stephen amulaba wala gye twamunoonyeza ffe nga abadde ku kamera tumunoonya ne tumusembeza bwe tuti oyo Adamu okimanyi nti abeewuwo bakeera ku TV eno kyekibakeeza tebalina tulo omuntu waddemba okuzuka wonna bw'aba ayagalidde kale kakati akafaananyi jakatuno Stephen yagenda ku social media gyonaakajja kakati ng'ovudde kumwe abaatuuse ku lutikko olw'obungi bw'abantu waliwo abalemererwa okutuuka ku lutikko wano kiwangambye ngenda nampa omukisa bannange ngenda nemweyanjira nfaaza nze Sayimu nkole ne Florence nkoze omulimu gw'amaanyi nnyo nga bwe mwantuma ebintu bimukole bakutuma biriwa manyi nyumira nnyo nga weekambwaza nga njogera ebyange bakutuma biriwa akali nomunange ne bannaye Adamu oli luno waliwo abataatuuse abalamaze ne kati baatuuse nga bakomyewa bakomye eno waggulu naye nga neno waggulu bambi bakoleddeyo obulungi obutali bumu era waliwo activities zetutasobodde kuwa budde wabadde activities zonna TV ziwa wano weziwa activities netugamba kati ffe nga abebyokya kati bawa activities endala enkulu mamisemba jogera kunyamba program eno ginzijemu waliwo activities enkulu abantu baliza okola activities ffe zetwalozeeyo enkulu ennyo
Isogompa activities zabadde nnungi nnyo. Kulimba kati mfuse mukazi wa buvunaanyizibwa. Kwayo nabadde nnungi nnyo. Aliwa. Isogompa activities ziri. Soko. Kuliya olusinia. Kuliya ebinyanya. Kuliya olusinia. N'ennyanya. Namugongo yorabeyo. N'amalamu emyaka ebiri. Namugongo ekola nnyo. Saawa zino maze. Maliddeawo. Ulira obutungulu. Naye n'ayogera. Obuzibu bwenfunye Namugongo nazze kubanga ngenda kulamaga. Era nilimbigere nga njagala kulamagira bannange abafiira mu buzibu. Naye kyenfunye setuwitaye Namugongo terina bwenkanya. Abagambe yakoye. Setuwitaye Namugongo ki bwenkanya ku lw'ensonga nze mbadde ntambula nga ndi byange. Nfunye abantu wano Namugongo ne bankuba. Twakuba nze kate banfiirekera ebikundu mbiraba. Ndimbigere kubanga ndi mu kulamaga. Namagala okubeera ng'abantu bange bali be baayokya kinnumiriza okubanga ndi mbigere. Sabwe esimu gw'ombuulira n'ayogera. Mama nyabo. Kale nazze kula nga bw'omanyi tubadde tuludde okujja eno. N'olaba emyaka girudde. Muze wetusibiraawo nti covid. Osegeera kati leero mbadde nzize ndabe embeera ki mannange sinnanywa kula siri mu feelingi leero luli nali mu feelingi naye leero siri mu feelingi kaviri bulijjo mbeera eva simanti walukagga tulepuke Activities ezo nkulu nnyo kubanga ate zirina abantu bangi nnyo abazibeerayo nga buli mwaka. Kati omukyalo yali muko oba ojjukira yakolako akantu kati ndi mu feeling. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga batugadde ye yasooseeyo. So wantu wakulu nnyo eyo. Ekyo kituufu wantu wakulu nnyo. Era bayithe waliwo abantu abawangalira e Uganda. Naye nga tetuukanko Namugongo. Naye ate nga oli bwakalamaga. Aze kyo sikyembadde ngenda okwogera. Kayima wali otuuseko Namugongo. Nze siramagangako. Siyingirangayoko. Ne wano sigendangawo. Ne bw'oba togenze kulamaga. Si buli agendayo nti aba alinda 3 June. Osobola n'okugendayo mu nnaku eza bulijjo n'ogenda ku bajulizi abo. Nayo oyinza okuba totuukanko Namugongo. Sigendangayo kko ge mazima. Naye ate nze bensinga okukungiriza be bagenzayo buli mwaka nga bagenda naye nga balemererwa okutuuka wali naye bw'omubuuza ki ekibeerayo talina ky'amanyi amanyi kimu lunaku lw'abajulizi anonoze mpulira bajjayo amazzi sayidize nda abantu bafubutuka sayidize naye nga buli lunaku agenda ku bajulizi naye ng'akoma mu nnyama awo naye nga tubabuuzaako mukulikeeyo kubanga ate mwawesezza omukola ekitiibwa